Katonda wa kisa era wa kwagala eri obulamu bwaffe. Era ndi musanyufu nnyo era njagala okwebazaako ggwe yalaba ebigambo bino mu kiseera kino. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Weewale okola ebigambo bino ate n'obigabanako n'abalala. Erinnya ly'ekkulu ligulumizibwe nnyo liweebwe ekitiibwa. Obwetaavu bungi mu bulamu bwaffe era nga butambulira mu mikutu egy'enjawulo. Tuba n'obwetaavu mu byokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Tuba n'obwetaavu mu nkolagana zaffe n'abantu abalala. Tuba n'obwetaavu mu by'ensoma. Tuba n'obwetaavu oluusi nga tulina ebintu bye tusuubira bye tulowooza nti twandibadde tubifuna. Era olw'ebbulwa olw'ebintu ebimu oluusi munnange abantu abamu bakola ebitasaana. Abamu bitta, abamu batemula bannaabwe, abamu bakola ebitali bituufu naye ng'ekibibakozesa kubanga balina ebbulwa n'obwetaavu. Obwetaavu bunafuya era buleetera abantu okukola ebintu ebyewuunyisa, buleetera abantu okubba ssente z'abantu abalina obwetaavu ne bazitwala. Usanga ne mu mawanga oba mu zi gavumenti oba zi paalamenti nga beetikka obutitimbe bw'ensimbi ne beeriira n'ebintu ebirala biva kuba nti abantu muli si bamativu. Muli balina obwetaavu, muli bawulira balina kye beetaaga kye batannaba kufuna. Kye njagala nkutegeeze nno muganda wange ne mwannyinaze, okwetaaga mu bintu by'ensi eno tekuggwaawo. Bw'oyetaaga ekimu ng'ate weetaaga ekirala. Omutima bwe gutyo bwe gufaanana, olufuna kiri ng'ate gupapira ekirala. Kati olw'okululunkana okwo okwa buli kiseera kwe kuleetedde ensi okutambulira mu mbeera eno gye mulaba erimu ekizikiza, erimu okutya, erimu ebintu ebyewuunyisa, n'ebimu bikolebwa ne byewuunya n'okwewuunya, oba ddala babikola balamu oba si balamu. Naye Bayibuli egamba mu Zabbuli 23 olusooka, Mukama ye musumba wange seetaagenga. Ekigambo Mukama ye musumba wange seetaagenga tekitegeeza nti tolina bwetaavu. Tekitegeeza nti tolina bintu bye weetaaga kuba nabyo mu bulamu. Ebibulawo bibaawo. Tekitegeeza nti tewali kikusoomooza. Tekitegeeza nti tewali muyaga gukuyuuya. Tekitegeeza nti tewaliwo mbeera etatambula bulungi. Naye kitegeeza nti waliwo akusumba. Bw'aba nga waliwo akusumba, then tewaliwo nsonga lwaki weetaaga. Kino omuwandiisi wa Zabbuli kyagezaako okugamba. Te Mukama bw'abanga y'alabirira amaka gange, newankubadde nga gayinza okuba gabuliddwa kye galya, naye kasita ye musumba ajja gagabirira. Mukama bw'abanga y'alabirira omulimu gwange, newankubadde nga gutubidde mu mabanja, kasita ye musumba ajja gunnyulula. Mukama bw'abanga y'alabirira ebyenjigiriza yange, newankubadde nga tebitambula bulungi, ye musumba ajja kunsumba mbiyitemu. Mukama buli lwaba omusumba onookikkiriza mu bulamu bwo, tewaba kwetaaga kwonna, si kubanga tewali bwetaavu, naye kubanga agaba obumativu obujjudde era obumala eri obulamu bw'omuntu. Nsaba Mukama abeere musumba wo, amatize obulamu bwo bujjule, oleme kuba na bwetaavu bwonna, wabula buli kye weetaaga obeere n'essuubi n'okukkiriza omusumba wajja kukikuwa kubanga ye mugabirizi wa bonna. Nsaba Mukama akuwe omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo. Mukama ye musumba waffe, tetwetaagenga.